people. Mukalabe konga wekakuzi. Sibalaganga kochifukutuka muzuena. Ambalage ko bantu. Mwembagala nnyo singa kyejja bakweka. Little girl, come. Come on. She likes, I got a joke on piano. I know music was on piano. Come on, baby girl, come on. Come on. You're going to thank my people. Just say hi and thank my people, okay? Hi everyone. It was so lovely to be here. Everybody had this guest entry the whole day, and it was nice to see you all. Thank you all for coming to support us today, and thank you all for staying here the whole day. It wasn't easy for most of you because once I started easy to attend, but thank you. Wherever little you can, wavers around. Just wavers Muruganda and don't shame me. Number wherever you know, but seven never near. You know, there's a better way to thank people. If you don't speak, you act. So, thank you so much. Akonswade mukona yenja katereza. Sobesi yete mujitwala yange nizuena. Azanyamu katono kapiano. Azanyamu katono? Okay. Give me that little piece you told me you can play. Okay. Anything. Just try. Just try. Just try. Suddenly you need to company piano, but you play with Zanti. I don't know, something just right. Kaola kange kati. Ola mazuena yabale mu kutuka. Ola ganya tuka. Nembagala nnyo kubanga mumpadde ekitiibwa ekirungi mwenna mbagala nnyo abasajja. Abasajja ba Uganda bawoneka. Okay, let's try. Okay, Beata, it's okay. That's enough. Omayo atina mama mugoyi. Omanyeyo music watu wanoge basome na kuzina muzibuzibu wa kutegeera. Naye obadde akola ku mulyango wamuyiseeko nze kasita mubawaddeko akatono era munaamufuna. Thank you mama. That's enough. Beata, it's okay. Thanks. You want to play something? You want it? Mugana Boasa. Beata, go away. Go take my daughter away. You got it? Okay. Let's try. One more.
azanye jazz naye maama njagala kuta abantu bange naye sinakyakola kampemu eddakiika emu. That's enough for the night. I want to thank my beautiful sponsors. There are other sponsors of Fiona. Ransom Ali, Zoena, Mamizu. Membros awali. Oyestela mama wali taliyo. Tayinza kubaawo nemba nga samulengedde. Zuweno wali mwabaneka bange munyenye emitwe muti oba ave muti bw'aba obwali oba taliyo. Unfortunately abadde alina okumaliriza abantu baffe nga bwebimanyi. Wali tasobola kusegukawo kubanga buli muntu yenna alina okuteeka alfa. Kale alfa wolijamu ombulizeko abantu katono bawulireko katono mangu. Oyo mbadde simanyi nti n'okubeera wano waali yazze. Njagala kwebaza ba sponsors, njagala kwebaza Bell, njagala kwebaza Sanyuka TV, njagala kwebaza Vision Group of Companies, Bukede. Oyagala omukolo gw'enjawulo gubeere n'ebijjukizo mu nnyumba yo? Kankwanjulire ba King Montage Photo Studio. Ffe bakafulu mu kkuba ebifaananyi n'okukola video. Olina wedding, birthday party, kukyala, nika, baby shower, photoshoot oba music shoot na buli kimu kyonna ky'oyagala. Ffe tusobola okuwa ebijjukizo ebirungi eri ebirooto byo. Ate nno mwana wattu kusintiiza omuntu wa bulijjo. Tusange Bannankulabe ku Bitaala ku Prime Tower Level 3 Room D04. Okumanya ebisingawo tukubire ku nnamba zino: 0702 104 125 oba 0755 311 731 oba 0777 223 405. King Montage Photo Studio. Ffe tusobola okuwa ebijjukizo ebirungi ate nno mwana wattu kusintiiza omuntu wa bulijjo.